vice president, ne executive yonna, pastoral care director, ne team yonna, worship team, chairperson, ne team yonna, ne ba members mwenna abali ku Ugama mu bitiibwa ebingi mbeebazizza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako eri gye muli. Mbeebaza nnyo olw'okubanga nti eno week actually tuli mu Women Ministries Week, naye kino kimpa essanyu lingi nti omukyala nga nze nsobola okuweebwa omukisa okwogerako eri abantu. Recently waliwo eyali abuulira n'atugamba nti ye ku kyalo kye omukazi w'alinnyira ku stage bwe bati okubuulira mulimu omukadde akola ki? Afuluma. Tasobola kutuulawo kumala ddakiika bbiri kuwuliriza ng'omukazi akola ki? Alinako ky'ayogera. Naye nze ani aweereddwa omukisa guno okwogera eri mmwe ebigambo bya Mukama. Njagala okwebaza famire yange abaliko dadi, mami, baganda bange, mwebale nnyo okutwala obudde. Muli busy naye muzuukusa, abamu muli ku mirimu naye musazeewo okukola ki? Kubeerawo okuwuliriza. Mwebale nnyo. Bannaugama mwenna mwebale nnyo. Ebintu byonna bye mukola, mwebale emirimu gye mukola okuyamba abantu e Uganda, n'okunsabira obutaweera. Mami aŋŋamba munsabira era nja basabanga temuggwangamu maanyi, mwongere okunsabira kuba profession gye nasalawo oba career gye nasalawo okukwata ey'okubeera omusumba oba okwongera okukola emirimu gya Mukama si byangu era Setaani taba musanyufu. Anoonya engeri zonna mwasobola okukola ki? Okulemeseza oba okuleetera ebikemo ove ku kkubo ettuufu, naye essaala zammwe ze zinyamba okusigala nga ndi ku ki? Nga ndi ku mazima. So baami beebaza nnyo. Omutwe gwaffe ogwaleero katusooke tusabe nga tetunnaba kugenda mu byawandiikibwa. Omutukuvu Ayi Katonda Kitaffe, tukwebaza olwa kino ekiseera ky'otuwadde. Mukama Katonda, abaana bo baba bize, abaana bo baba n'ebyokukola, naye Mukama n'obayamba n'obakwata ku mitima ne bafuna obudde bwe bateeka ebbali buli kaseera okukusinza, okukutendereza. Mukama si kyangu muzina ennaku, naye okuggyako omwoyo weeka yatusobozesa okukola bwe tuti. Mukama kwata ku mumwa gwange nga ngenda okwogera ebigambo byo. Omwoyo Mutukuvu abeere nange Mukama, ntuuse obubaka eri abaana bo. Okwo kwe kusaba kwange nga nkuyisa mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Omutwe gwaffe ogwaleero gugamba obugazi bw'amaanyi ga Setaani, ng'era ekyawandiikibwa kyaffe kigenda va mu kitabo kya Yobu olunyiriri olusooka. Munansonyiwa, Oluganda sirumanyi nnyo bulungi, n'Oluzungu kati byonna mujja kunnyamba bambi mbikwasaganyize wamu, naye essaawa eno kansabe mukyalo Okumu atusomereko from Job chapter 1 verse 20 to 22. Yobu essuula emu olunyiriri olwa 20 okutuuka ku 22 agamba bw'ati: Awo Yobu n'agolokoka n'ayuza omunagiro gwe, n'amwa omutwe, n'avuunama ku ttaka n'asinza. N'ayogera nti, nava mu lubuto lwa mmange nga ndi bwereere, era ndiddayo nga ndi mwereere. Mukama ye yawa, era Mukama yaggyeewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Olwa 22 agamba nti ebyo byonna Yobu teyayonoonanga, so teyavuma Katonda busirusiru. Omutwe guno gujja singa kuvaayo nga guli mu Luzungu. Gugamba nti the extent of Satan's power. Lwaki mbanonda omutwe ogugamba bwe gutyo? Ebiseera ebisinga ffe ng'abakkiriza naffe bwe tufuna okunyolwa
omuntu gwe tusooka okutunuuzaamu olugalo, gwe tusooka okusongamu oba gwe tusooka okunenya Mukama, nga tumubuuza ebibuuzo nga lwaki Mukama onkoze bw'oti, lwaki Mukama otukubye omuggo, Mukama lwaki kino tokituwadde, Mukama lwaki totuddamu. Naye ate bwe nalabye nga tusonga nnyo olugalo mu Mukama ne neebuuza lwaki tuba tunenya Mukama mu kyokunenya omulabe Setaani. So bw'otunuulira obugazi bw'amaanyi ga Setaani olaba nga ddala tuteekeddwa kunenya Mukama oba tuteekeddwa kusonga lugalo mu Setaani. Oluusi ngamba tulina kunenya the fact that we lack knowledge of the enemy. Juzi nabadde nsoma mu katabo bakayita The Art of War. Kana katabo The Art of War kawandiikibwa omusajja from Asia nga ka emphasizing on what war is about. Kakulaga the strategies and the tactics. Omanya barwana entalo mwezi ennaku nga kakulaga nti you have to have a strategy, you have to know the enemy's tactics. Nti wekituuka nga you don't know your enemy's tactics, there is no way you can win against them. Nekindeeta okubuuza ekibuuzo, do we know the devil's tactics and the strategies that can help a Christian live a life that can please God like Job? Tumanyi engeri Setaani, engeri ze oba ebintu byakola, era mpandiise wammanga wano ebintu ebimu bye tusobola okutunulako okumanya nti oba okwechekinga oba oli awo obadde tomanyi nti kino bwe kituukawo enyebeera nkola ya Setaani. Nekisooka kye nawandiise kigamba division oba okwawukana. Buli we wabeerawo okwawukana oluusi tuyinza olowooza kya buntu. Many a times Christian tulowooza decisions ze tukola zaffe ku bwaffe, influenced by our own selves. Naye buli we wabeerawo okwawukana ng'omanya enkola yaki ya Setaani. Because Mukama aba ayagala tubeere wamu, abantu be Mukama ayagala babeere bumu, nga balina enzikiriza y'emu, nga balina entegaligana y'emu. Naye ate we tuwaawukanagana osanga emirimu gya Mukama tegikolebwa ngeri gye girina kukola ki, gye girina ttambula. Ebintu ebirala bye tulina okulabako kwe kuba n'obukyayi, okubeera n'obusungu, okubeera being jealousy, having envy and fits of rage. Nga bino ebintu w'obitunuulira, they are so contrary or they contradict the fruits of the Holy Spirit, which are love, joy, peace, kindness, and self-control. Buli lw'obeera awo n'owulira obusungu ng'omanya nti eyo enkola yaani ya Setaani. Buli lw'obeera awo, yes, obusungu buli normal sometimes, but then obusungu bwo bukusindiikiriza kukola ki? Obusungu bwo bukukozesezza ekibi. Nasomako akatabo ka Dr. Ben Carson we yalaga nti yalinanga obusungu bungi. At one point yali agenda kasuka ki? Akambe. Katugeze obwo obusungu bukozesezza okasusa akambe ossa omuntu. Eyo ebeera nkola yaki? Ebeera nkola ya Setaani. Naye ate okusonyiwagana y'enkola yaki? Ya Mukama. Ekyokubiri kye nawandiise kyabadde arrogance. Every time you see you're becoming arrogant or you see an arrogant person, kiraga nti Setaani ayina engeri gy'ali okukola ki? Gy'ali omukozesaamu. Wano waliwo kye nawandiise ekigamba, the most difficult test of character is not failure, but success. Some of the ways people become arrogant is if they test success in their lives. Most of the times we tuba tetulina, tubeera ne humility, tubeera tusobola okukola emirimu gya Mukama. Naye ate, the moment we test success, the moment we get into that luxurious life, tutandika okwerabira okuweereza Mukama. Ne tusalawo zino ssente oba ezandiyambye mu kkanisa
kangulemu emmotoka, oba business is booming, ntunda kino ntunda kiri, ne weesanga nti mulimu ne bannyinaffe aba different abalina businesses naye nga when it comes to Sabbath they cannot even afford to close. Balina okukola, they have to keep working. The other thing that I wrote down is discouragement. Omulabe Setaani attackingira nnyo mu discouragement. The devil, how does he use discouragement to attack us? Akozesa different kinds of emotion. Waliwo olugero olw'omwana omuto eyagenda lumu ku faamu ya jjajjaawe. We yagenda ku faamu ya jjajjaawe baali balunda ebisolo eby'enjawulo. Omwali enkoko, embuzi, ente, ebisolo eby'enjawulo. Naye nga we tumanyi abaana bato, they are always curious. Kati ono omwana yalina ekintu kye bayita butida. Simanyi wa butida mugimanyi, naye eno butida ku sayidi ya ddadi gy'ava bazikozesa nnyo okuba obwo obunyonyi oba mu kuyigga kuba bo bayizi most of the time. So kati era ono omwana omuto yalina butida ye ng'ali very curious, ng'ayagala ayiggeyo akasolo ako akamu lwaki yawulire nga you have to make every moment count buli lw'ogenda mu kyalo. You have to have that fun, olina okunyumirwa, okole kino okole kiri. So ono omwana ye twali kugezesa butida na skills ze ez'obuyizi. Yalinako omuganda we omuwala bali bamuyita Emily. Lumu aba agenze n'agezaako ng'agenze mu kibira kyali kumpi n'ewaka teyagenda wala, n'agezaako naye ne bikola ki? Ne bigaana. Kati abadde ewaka n'asanga enkoko za jjajja mu luggya. Out of curiosity n'agamba kankole ki? Kangikengezeeko ndabe oba enaagikuba. But as a person who had failed, yali tamanyi nti enaakola ki? Eneekola. Daba bw'agisika nga mulimu ejjinja n'ekwata ki? N'ekwata enkoko ya jjajja. N'ekola ki? N'esambagala n'efa. Human reaction, of course. Yagikwata mu kutya okungi n'agenda n'agiziika ng'asuubira teri akoze eki? Ng'asuubira teri amulabye. Bw'atyo n'adda ewaka. Bw'adda ewaka jjajja n'abayita ne balya emmere. Bamaliriza okulya emmere nga Emily ateekeddwa okukola ki? Okwoza ebintu. Akalenzi baali bakayita Joan. Emily jjajja wamugamba okwoza ebintu. Emily n'atunuulira Joan n'agamba nedda jjajja, Joan yagambye agenda kunnyambako okwoza bino ebintu. Joan ne yeewuunya n'atunuulira Emily kuba yabadde tannamugambako nti agenda kukola ki? Agenda kubyoza. Emily kyava asemberera Joan n'amugamba olowooza saalabye kye wakoze, nalabye ng'ossa enkoko ya jjajja n'okola ki? N'ogiziika. Kati watayagala mugambe genda oyoze ebintu on my behalf. Joan nga talina kyakola ki? Kyakola. N'agenda n'akola ki? N'ayoza ebintu. Olunaku olulala balina jjajja musajja yali ayagala batwala batambuza balambuza. N'agamba Emily agenda kusigala waka kubanga alina ofumba. Emily nedda jjajja, Joan agenda sigala afumbe, agambye agenda kunnyambako ffe tugende, Joan akole ki? Joan asigale ewaka. Bw'atyo Joan yali talina kukola mu nnaku ennyingi n'akola ki? N'asigala ewaka ayoze ebintu olw'okuba ki? Amanyi yazza omusango ng'era omuntu yekka amulabye ye ki? Emily. Joan n'akolanga emirimu gya Emily. Naye olunaku lukya lumu nga Joan awulira abikooye eby'okukola emirimu gya Emily. Bw'atyo ne yeesitula kawolawola n'agenda ewa jjajja n'afukamira n'amugamba jjajja, nsaba kunsonyiwa ku lunaku bwe luti nakola ekintu bwe kiti ne bwe kiti ne ngenda ne nziika enkoko natyo kukola ki? Natyo kugamba. Bw'atyo jjajja n'asanyuka nnyo. Joan muli ne yeewuunya n'agamba lwaki jjajja asanyuse? Jjajja n'amugamba naliwo mu ddirisa nakulaba ng'enkoko ogisse era n'okola ki? N'ogiziika. Naye ate ekinsanyusizza nti nali nninda olunaku lw'olijja okole ki? Weenenye
naye ate kinsanyusiza nti finally you did not give in to Emily making you her slave, but nojja n'okola ki noweenenya. Kino nga lwaki nkireese nti tulaba engeri ono ow'Oluganda gye yali akwatamu munne nga amukozesa emirimu gye. This is how the devil also attacks us in certain ways. Ne tusigala nga tuli mu busibe oba nga tuli mu buwambe obw'okukola emirimu gya Setaani olw'ensonga nti tutya okwenenyeza Mukama, naye ate ne twerabira nti Mukama abaawo ng'akola ki na Mukama alaba. Setaani emirundi mingi era ataakingira mu birowoozo byaffe, ebintu bye tulowooza. Pointi endala ey'okuna gye nawandiise ekwatagana ku self pity. Mulimu ebiseera ebisinga bwe twekwatibwako nnyo ekisa. Self pity is somehow connected to discouragement, kuba buli w'obeera awo nga omwoyo gunafuye otandika ofuna okwesaasira n'otandika okwebuuza ebibuuzo nga lwaki nze, oba n'otandika okuwulira nga tebanjagala, n'otandika okuwulira ebintu eby'enjawulo nga nti bakusosola. Abamu beekuba ne mutima ne bagamba nze ndi mwavu, nze atalina lugoye lwe nayambala ku nyuma nga lwaki nnyimirira ku kituuti okubuulira abantu. Nze bansosola, wano bonna abaliwo baggwanga limu, nze tebajja kumpuliriza. Ekyo buli w'okikola mu ky'okuweereza Mukama Katonda oba oddirira ng'odda mabega mu kuseerera ng'olwo Setaani gy'ali akola ki? Akuba engalo. Tazze physically to attack you, you do not know his form. Mpulidde bannaffe bangi abagamba Setaani namulabye yazze ayambadde ebyambalo bya bbulaaka, atiisa akanga. Most time the devil won't even come to you. Bw'osoma Bayibuli ekulaga nti he was a very beautiful angel from heaven. But most times people get that in their head that he's ugly, yazze musajja ayambadde bbulaaka, he attacked me, lololo. Ne yeerabira nti the devil agenda kutuula gy'atudde. He attacks you psychologically without even physically appearing to you. Nga kati bino ebyokulowooza nti bansosola, nze ndi mwavu, sobola genda ku kituuti kubuulira, n'osigala eyo ng'okola ki? Nga bw'oddirira. Ekintu ekyokutaano kye nawandiise kigamba the slight crossing of moral lines. Ebiseera ebisinga tulina obuntu obutono bwe tuyisaako amaaso ne tugamba kino ekintu kitono, ng'engeri gye twogeramu, ebigambo bye tukozesa. Waliwo ekigambo ekiri very common, oyo musiru, oyo tategeera. Ebigambo ebifaananako bwe bityo buli we tubikozesa tuba tucrossinze moral line. Ekintu ekirala ekiri very important, ebintu bye tuwuliriza, the music in particular we listen to. Nze nanyumirwanga nnyo music, nga njagala music as a thing, nga njagala nnyo music instrumentals, nga I did not differentiate between the good music that pleases our God and the earthly music. So byonna nze nakola ki? Nga ntwalira wamu. But later on, I got to discover that n'ebyowuliriza, whatever you take in matters a lot. Lwaki? Because whatever you listen to will influence your brain, ne mu byokola ki? Ne mu byokola. So ebiseera ebisinga, the devil won't come to physically attack you, but because he's a strategist, he is clever. Ajja kukozesa ono music gw'owulira, be bano abantu be tuwulira nti oba yesse, oba kati yatandise okukozesa enjaga, oba ekintu kyonna ekibadde out of the ordinary, n'ogamba yeye omuntu abadde musanyufu ate kati yesse atya. Bino ebintu bye tuwuliriza oluusi omulabe Setaani byakozesa okukola ki? Okutuuka mu bwongo bwaffe n'atukozesa ebintu ebitajja. Mukyalo Okumu, nsaba kunsomerako ku James chapter 4 verse 7.
Yakobo essula 4 olunyiriri olw'omusanvu agamba bw'ati kale mujeemulukukirenga Katonda naye mulwanaganenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Wow. Wano ekibuuzo kijja nga kigambye nti kankisome mu Luzungu. Submit yourselves to God and the devil will flee from you. What is the question here? How do you submit yourselves to God? Mu bintu byonna bye nzize nsoma mu Bible, the most important thing to God was being obedient. Buli lw'obeera ng'oli obedient and faithful to God, you find yourself that when you're obedient, you will listen. When you listen, you will understand. And when you understand, the Lord will guide you. Nekyeyongerayo kugamba, resist the devil and he will flee from you. Wano ne weebuuza, as Christians, how much do we try to resist the devil? Nga we mbagambye, I had a lot of love for music, in that ne we mpulira oluyimba lwange oba ku radio oba ki oluyimba lwe nali njagala mu biseera biri nga Mukama tanazzya mu njegereza Setaani, nga we nduwulira, at least I stop, sing along until the song is done, then I continue moving on. Naye, did I try? How much did I try to resist the devil? Because through this music, I would have been captivated, or omanyi waliwo oluyimba lw'owuliriza n'owulira nga maybe this is what I want to do, maybe kalube oluyimba lwa mukwano ga you know what, I'm so lonely, I must fall in love. Bwe tutyo we twesanga nga twagadde n'abantu abakyamu be tutateekeddwa beera nabo. Naye whenever I tried to resist, oluyimba ne nduwulira ne ngamba Mukama nedda. If I say I'm a child of God, manyi nti luno oluyimba terutendereza Mukama, terugenda muleetera ssanyu, you gradually lose interest whenever you try to do what? To resist the devil. In that way, he also flees from you. Ne Setaani naye akuviira buli w'omuresistinga. Okugezaako okufunzafunza, bwe tusomye Yobu olunyiriri olusooka okuva ku verse 20 mpaka 22, tulaba engeri Yobu gye yakwatamu gano amawulire amabi. Olugero lwa Yobu ndowooza tulumanyi bulungi. Bajja, he was one of the wealthiest man in the land of Uz. Yalina abatabani 7 n'abawala 3. Yalina 7,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 oxen, 5,000 donkeys. Kwegamba bino byonna w'obiwulira, you just assume Job had a very big household. Yalina abantu bangi. It was a very huge home. Naye bwe tusoma Bayibuli etulaga nti Job engeri gye yafunamu ne gana amawulire amabi gaamujjira kumu nti w'okirowoozaamu ggwe nga naffe baatuleetedde ago amawulire leero, either weetuga oba ogenda ku kizimbe n'obuuka oba ofuna engeri, you cannot think about praising God. But Job bwe bamuleetera gano amawulire, tulabye nti yayuza olugoye n'amwa enviiri n'avunnama n'asinza ki? N'asinza Katonda. Olwaleero ku bizinesi ze tulina, katugeze olina faamu nga ye supportinze family, olina abantu b'oyamba, ne bajja ne bakugamba omanyi ki, faamu eyidde yonna eweddewo, tolina ky'osigazza. Oba okyali awo nga boosi akukubira essimu, mukyala Rose, omulimu ki? Tewali. Faamu egenze, boosi akugobye, tolina ntandikwa, butuufu okola ki? Oggwamu. Toyinza na kulowooza ku Mukama, abula osonga ki? Osonga lugalo. N'ogamba Mukama lwaki bino binkoze? Sibadde mwesigwa, nze agenda mu kyaki, nze asiiba? Mukama olabika tokola ki? Toliiyo. We twafiirwa muwala waffe, it was a very hard time. Era ne twesanga nga mulimu abantu baffe abali close to us. They were so affected to a point that bambuuzanga,
naye Joan okakasa Mukama gy'ali kati naye ne mbaddamu ne mbagamba nti Mukama yakola ki nga Yobu nti Mukama yatuwa era Mukama yakola ki yatwala naye nange kyantwalira ekiseera okutegeera. Therefore kikyengezaako bagamba abooluganda nti ne bwe tuba mu bizibu ebinkana bitya oba ebifaanana bitya tuteekeddwa tubeere nga Yobu. We shouldn't get too attached to this earth. Kubanga Yobu yayogera ebigambo by'amagezi nti nga bwe nava mu lubuto lwanyange nga ndi bukunya bwentyo bwe ndikola ki bwe ndiva ku nsi. Tewali ky'oyingira nakyo era tewali ky'ofuluma nakyo. Naye ate tuteekeddwa okusinza Mukama buli mbeera. Waliwo zempita the 3 R's of a Christian, or the 3 R's any Christian is supposed to know. The very first R is how God reveals himself. We talk about Job chapter 1 from verse 1 to 5. God revealed himself to Job by protecting him, by giving him life, family gye yamuwa, ebyobugagga byonna bye yakola ki bye yalina. Mukama n'aba nga yeeraga Jobu mu ngeri eyo nti n'omulabe Setaani yali akimanyi nti Mukama yali yateeka ekikomera ky'obukuumi ku bintu bya Jobu byonna ne family ye n'obulamu bwa Yobu. Era tulaba nti ne we yamala okudistroyinga bino ebintu byonna ne family ye yalina okuddayo okusaba Mukama permission ekwata ku ki ku bulamu bwa Jobu. Nti gwe ng'omukristaayo osaanidde weebuuze, yes bino ebintu byonna bituuseewo naye ate nze personally ng'obulamu bwange siri mulwadde, siri mulema, nsobola otambula, nkyasobola okukola ki okusinza Mukama. Tusaanidde tumanye nti biri eri byonna eby'ensi material ne we bivaawo Mukama aba akyatutaddeko obukuumi ku ki ku bulamu bwaffe ffe nga ffe. R ey'okubiri n'egamba reversing the revelation. How does God reverse the revelation? Mukama asobola okuleka omulabe okukola ki okutuyisa mu kugezesebwa ng'aleetawo hardships. Waliwo ekiseera ky'oyinza otuukamu ng'osaba naye nga te olaba Mukama takola ki takwanukula. Kino tukiraba bwe tusoma Job chapter 1 from verse 6 to 22. Olwo ebintu byonna lukulaga ebizibu Job bye yakola ki ebyenjawulo Job bye yayitamu naye kuno kwonna kwalikola ki kugezesebwa. Ne kitakomaawo, friends can also forsake us. Tulaba mikwano gya Job, Bildad ne Zolfa we bajja engeri gye baali bakola ki bamusongamu olugalo nga bamugamba osanga gwe mukozi w'ebibi osaanye weenenye. Job kola ki weenenye. Teri kirumanga kugezaako kugamba muntu nti nedda saakoze kibi saakikoze naye nga nabo tebakola ki nga tebakukkiririzaamu nga bagamba nedda olabeka gwakola ki gwalina obuzibu. The last of the 3 R's is restoration. Nti yadde tuba tuyise mu kuno okugezesebwa kwonna, nti yadde twali tuyina at one point nga kati tetukyalina, Mukama ate waakuddizaawo, akuddizaawo okusingako wali we yakola ki we yatandikira. He doubles your blessings when you're patient, when you're obedient and when you're faithful to him. Tulaba gye bya Job story gye yaggweera nga bamuddizizaawo endiga 14,000 nga buli kimu kumpi bakikoze eki bakidabolinze. Ku luno Mukama we yamuwa abaana, we yamuddiza abaana bayongera nako, they were very beautiful. So Mukama, he will reveal himself to us. He will reverse the revelation by putting us through hardships. But when he restores us after everything we've been through, he does it wholeheartedly and it comes in double blessing. That, yes, the extent of Satan's power is large. Tulabye nti obugazi bw'amaanyi ga Setaani bunene. Setaani alina strategies nyingi. He's very tactical.
ye wajja okulwana yes asobola naye ate tetwerabira nti ate we serve a very big God. Mukama asobola otulwanira entalo zaffe zonna okuzituyisaamu nti ne we tubeera nga twagala omusongamu olugalo. This time let us do it differently. Nti nawe you're going to shock God nga tomusonzeemu olugalo naye ng'olusonze mu mulabe Setaani, the real manipulator, the real liar, ng'omukoze eki ogamba nedda Setaani vaawo kola ki genda gwaleeta endwadde gwaleeta okunyolwa gwaleeta okukaaba kuno kwonna okuli mu ki okuli mu bantu naye I'll stick to God and embeera ajja kukola ki ajja kugimpisaamu. Therefore tusaanidde tubeere obedient to God tukole ki tusobole okubeera naye mu maka gaffe ag'omu ggulu. Neeyanziza nnyo okumpuliriza. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Amiina. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Tweyanziza